bwe bayagalira omuntu ajje mu office waggulu nze sirina buzibu ojja ne bwino kintu kikulu seera ebimu ebintu ebyo bannaffe babibeeramu mumbu mwemuva enki ejje mumbu mwemuva ejje tusaba abo bonna abakwatirwa abaana baabwe mu mbuga eno balipootinge mu ofiisi yaffe. Omusamize atuyanidde mu kakiiko k'ekyalo bwe bamulumiriza okusobya ku bakazi abawererako ddala 8 nga bano bategeezezza nti bwe badde bagendanga okufuna eddagala ewuwe ng'abeefuulira n'abasobyako. Olukiiko luno lubadde ku kyalo Nakatandagira ekisangibwa mu Semuto Town Council mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omusamize Ayubu Iguru bwe bamulumiriza okudda ku balwadde be n'abasobyako kyokka nga mu kwewozaako ategeezezza nti ono ne wabeerawo essente n'ekola. Kati tubadde tuzze ku bwino gw'omanyi era nga n'ekibuzo kyekubuuza nga nze inspector okyayagala obusawo oba nedda kubanga gwe mulimu kati mbadde nze ni order nkona amasaba ago gagwe wansi. Etteeka liragira omuntu kasita aba asobezza emirundi egiwera nga tawulira tetujja kukuza mu ssomo wabula tusaanye. Omusamize ono okutuuka okumussa mu kakiiko kano taata w'omuwala ow'emyaka 16 Ronald Sekamate yavuddeyo okwekubira enduulu eri abakulembera abasamize mu Semuto Town Council n'abategeeza nga muwala we bwe yasobezebwako kyokka bwe bamutwala ku poliisi ate kkooti n'emuyimbula. Ono ategeeza nga bwali mu bulumi bw'amaanyi era nga tayambiddwa wabula n'asaba bekikwatako okuvaayo okumuyambako. Naye ekyantuukako nga ekiddoboozi liva mu kamwa ka mukyala wange ensonga omwana gye yategeeza maama we nga bali mukubo bakomawo eka. Omwana ng'agamba nnyina nti maama omusajja ankozesezza era nakubirwa essimu nali wa mukadde wange mu kyalo ne bye naliko ne mbivaako ne ntandikira awo ensonga kuzirondoola paka kati we ziri essaawa ya leero. Nsaba kufuna bwenkanya awasinga waawo naye abakozeeko kye mukozeeko mwenna mbebaza mwebale nnyo. Omuwala ayogerwako ng'amannya gasirikiddwa ategeeza nti Iguru yamwebasa mu kazigo ke n'amulannamya wansi n'amusobyako wabula yamutegeeza nti alina eddagala lyali mu kumuteekamu. Nalina obulwadde obwali bwensumbuwa ku mulimu nenkoma wano eno neŋŋamba ku bazadde bange nebanga balinako gye bagenda okuntwala ow'omusawo. Ebyatuuka ew'omusawo ne munnyonnyola nga obulwadde bwensumbuwa bwonna n'abako byatugamba tugenda okuleeta n'agamba naye yina eddagala lyagenda okunyweza tugenda kumbeerako ng'obukuumi n'atusabayo 20,000 kati n'agamba kangenda nditabule nga nakomawo nkuyite. Yamala otabula n'akomawo n'ampita tugenda nenzigyamu engoye n'annaaza. Yamala okunnaaza nali ngenda okwambala engoye n'aŋŋamba sooka olindeko ogenda kudda wali webakaawo nina eddagala lingenda okunyookeza. N'aleeta akagoye n'akambikkako n'atandika okunyookeza eddagala n'annyookeza. Yamala n'anzigyako ako akagoye nagenda ng'aŋŋanye n'okutunula nagenda okuwulira nga ayagala atandika okunkozesa nga ngasewo nti amagulu ng'ayagala atandika kunkozesa nengezaako vaawo nengezaako okulajana n'aŋŋaana n'aŋŋamba ate sirika n'atandika okunkozesa n'ankozesa nga wankansira eddagala n'alinkansira nga wankozesa nga abaako byalaamiriza nga walaamiriza. Bweyamaliriza okunvaako yasituka busitisi ye n'atambula n'agenda ku sipiidi nagenda okuddamu okutunula wende nagenze nange nensitukawo nenyambala engoye. Kati wenatuuka munda n'atugamba mbu mwanguweeyo kumulwayo obukuumi bwamutaddeko bugenda kumuvaako. Kati weta tutambula mu kkubo neŋŋamba maami nemugamba ebibaddewo n'akubira taata yamukala n'amugamba tusobola tudduke mangu tugende mu ddwaliro. Bwetwatuuka omusawo n'ankebera nga kituufu yankozesezza era nga yantuusaako n'obuvunaama era gaali mangi. Kulira ekikwekweto ky'abasamize mu Baraka Kakayire agambye nti abakyala bangi bazze nga beekubira enduulu mu kakiiko kaabwe wabula bagenza okulaba nga kino kyo kisusse ogw'omulamuzi. Kwe kusalawo
okuyita olukiiko mu Nambiro basobole okuba nga bagonjola ensonga zino. Tukikoze ku lw'obulungi bw'omulimu gwaffe ne bwe kinaaba mu Uganda. Nze nga inspector nja kutambula tujja ddiggala, tetwagala bikolobero bituvumirizisa. Okukola kino kiddiridde omwana omu amannya ge tusirikidde yagenze okujjanjabibwa n'amukwata nga mu myaka 16 misango ne gigenda paka ku poliisi. Bwe twakiwulidde naffe kwe kulwana olutalo lwaffe ne tusobola kisirikira. Kooti oba poliisi fe omusango ogwaffe ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi bwe twamala okuba mukwatira ne tuba mukwasa, obwo buvunaanyizibwa bwa kooti yemanyi bwe yahandolingamu ebintu byayo. Abeera ku musango egyo fe ogwaffe omulimu twagukoze. Naye naffe kyatukuba encukwe okulaba nga ali bweru mu nnaku 2 ng'ate tulaba nti ffe amenya etteeka eddene. Bakyala abamu mu nsonga zino batya okwogera olw'okwagala okutaasa obufumbo bwabwe, naye nga bangi abakoleddwako ebintu ebyo era weebali. N'abamu ne bagamba nti abamu azadde ne mbaka abasajja naye bataasa bufumbo bwabwe. Kyokka Omusamize gwe balumiriza atutegeeza nti ye be bamwogerako tabimanyi era nga bamusibako matugambuzi kumuliisango kuba ye bana bamanyi nga abalwadde be. Omwana bamuleeta mulwadde era yali ne maama we. Yali ne maama we. Ekyo njogedde mu maaso g'abantu bangi sibiri era sibimanyi. Ndi bwe naayogera ebingi nga gwakusinga guba gukusinga. Lubalusewa TV mazima ku mazima.